Mwisa Palazzo ne Lord Mayor to be Uncle Dr. Jose Chameleon eya tusubiza mwa Roxatura Wicked train ready sure so we should open up our offices wali alikuwa bali waneno mengo wali offices zo yazadde musimanga yagira banga station simanga bichiyanga station commanding center commanding center bulambala bakubizika bya solution banange bandiza mugamba mutya mwasibye mutya mwasuze mutya kuyiya kunene jovanize ndiko musale pressure mulinyeko mukya wakati obusungu nga mungi muli balinye mukakubya wakati batibala banange kubulira kyokke mundeke nsanyukeko nali sibirabanga mutamatama bino katalina dda bikwatako webatu banange mundeke gwe buza abakulaba tolemerako babuuzeeko behind the camera bana bawala enjo amune Gloria then wali mu control room mkulu Shafiki ya kutekera ebyola byejo ku screen Hana buckets of roses singafuna katansi mimi na enda zitakuwa manje to Friday singamusanzu kumunana mu magezi nga tubatabula tubatwala tubafamba kula wabula lelo gwagenda okwogera nze happiness is cheering me all over everywhere when I'm happy I feel like distorting some people. Yesterday walazewa. Ewa. Mu meeting eri. Mu meeting? Nini abatavunanyizibwa be meeting abanna? Ngabani. Abo muvunanyizibwa. Bakazi basajja. Basokuba abasajja basokubeera abakazi basobola okubeera. Kisoboka bonna. Nkolagana ne sex zonna ez'abantu. Otera kukwatagana ne baani nnyonnyonyo. Bonna nkwatagana nabo. N'abasajja nakana osalawo. Sex kye. Olina kukwatagana ne Yale ne Bulayani nani? Ne Kateesigwa ne Muzeyi Mayanja. Tewesiba Kateesigwa ne Muzeyi Mayanja tobasalako bigambo tobanyigaawo n'avoni. This is a serious note. Amagulo leero lulwe. Tukakuisizamu magezi bulamba komuzika bya Vision bananga nri mwanje wa mulabye ani mwanje atukubye laga omulabye emchocha alibya kwekweka tabuchi bya silo semanye bya love okela kumacha naitwa mukazi namwe natandika okukwata ka video nga woza baby olaba nabala nakola nte nebe kisingira ne mukana love ekole ebyo igwebo batu babikoze mukwano ja semba nacho byebyo bikuma love banange omukwano babirashi janga ngo kisinge mukamera hatubalage Sirika weko saa tuli kwa Henry Mwanje ate yemboze jidemuwa kakati munange Henry Mwanje akatabika ngagamba baby olava wenna kula na chiama wa yelelele naye Mwanje watukoze bubi nawe nafe yandi tulazeeko yeza tukoleka nafe tulabesa kamazuchi tulaba bayanyasu kalubalula oba koja chimbo wentu yabikwata koja chimbo watayakwata nga koja chimbo yamuwa kama gejjo akatundira ddala koja chimbo nga ni Mwanje kama gejjo alizo bagambe na bitubadde bitya kala sangabi badde bya luzinda lwekyo yandi tunyonyoddemu ebifaanana naye kati ebya Mwanje tayimanyi nnyo tuwaye akayimba tukombewo Timorina tumemkama mcha Tim Karonatongo I salute you Coronation mumusinga ku ntiko banange bagala bitasangika buli kisali mu Coronation ekintu kyokola kyamanyo Shafika nanza akayimba ka bitu sike bayita katonda yatonda kongena kawaliza Shafika on a special case Rachi special ka Shafika nkugambye special case okay special case akatuli Shafika katutaza anaya kayimba kabayita yatonda kutondera Shafika kwe kugamba yambadde akayimba thanks for the show please the play for me mundao by Bitu Siso Jaza by Mr. Irene Nabikindi kubaliko ABS TV Kawala onagambye Jingo Brian drop me hello by King Saha
ono agambye Brian Ways ngagamba gute Caroline Klein Yugi Nabuyungo Christine agambye thanks for the show play for me last by Wuma Lumwanje sigenda muzanya ono agambye Moni Mawanda nagamba ABS TV. Aha, Teddy Juka Gambie. Mundao by Babitu Soldiers. Carol, thanks for the show. And nice looks play for Mitchell and Becky. Mkwano Guluma. And Nekesa Apio. And Agambie, miss you guys. Muli kuchina ye. Chizito melody. But how, okay. Sometimes they call sure. I don't think so. On Agambie, Gavin Rexo. Drop me. Ayagala by Brian Ways, Pato Patrick, drop me lock by Lozera Sikalina, and Duncan News, Kasubi Agame, drop me Kokonya by Spice Dan and on today. Then Onagama Frank Ragapaipa, drop me in Kulabeko by Linda Goldie, Mulunji Princess Pasi, Biakwaso by Chagulanyi. Nayenga zo kansolinge kawala wezirinyo magezi, mukwano nakubarwa kubiro rokunano romkaga. Jangola bo musumba igaga sine abizayo je byava. Kansolinge akuterereze magenda go alwana neje mizimu egira muza future yo mukwano bere wa jembe duka msinde duka mubake mpya obagambe ntingenda kawala kuchachi yo musumba igaga sine bagenda kwa bakutusa wabula goberera amateeka jamba ka mask onabe mungalo ate distance yourself ochitegedde Steve kwikiliza agambe drop me nanas by OS tujabba wabakaitata either ngonyumye oba waliwo akalalawo byekola byokka na OS kivulu kyo tekyabaayo anti yaliko ekikyamo ani yalaso okukiriza ekyo ekivulu tusekemu naye bannamawulire musesa bannamawulire baagala ebintu ebiri mu ssente bannamawulire nga batijisa OS buli wadde OS nalolele bannange if kutijja was a person okutijja kuli mu industry ya Uganda bannange batijja bayira twali wadde nane ngane kugamba OS ku bintu bibiri era agenda sibisa abantu agenda kusasula amabanja kubanga obutebe bajja bukuba bamukwate bamusibe n'abantu abanagenda bakole ki babasibe so ekyava omanye ebiseera ebisinga ekintu kisobola okubaawo ng'abantu abamu mu kidi campaigninga naye oba oyagala oba toyagala essaawa ekyo kiba kikola ki kyekiba kiriwo lyetteeka eriba liriwo. And so people can criticize the matani oyo Carol ne boogera ne bagira biki naye essaawa eyo gwa bakola ki kati etteeka bwe liba lizze fine musobola ndi criticizing ne muli kubako ebirowoozo ne mwogera kino ne mwogera nekiri but essaawa eyo lyetteeka eriba likola ki eriba liriwo Butala Bushafiki tuweyo koka muthen ate tulabike nga tukomawo atava ku muzika bya Vision tukyagenda ddala maaso tukomawo ogenda kubeera ng'oyita ku noti 7 enjo noti 7 noti 2 kojja okulabika nga toyita bulambalamba otubuzeko mu magezi sabula magasha kawerezako babalidya omugwata tena akawereza news ataina mukwa nawe babawo ulira mayingwe babawo alidya Hello. Wajisebo. Hello. Oli ku TV yo mukwano. Hello kola. Hello. Wanje. Hello. Wanje. Hello. Vira TV baby twogere bulungi. Ian. Bakuitani baby girl. Hello. Wanje mukwano. Ono Abi. Ogambo cha Abi mukwano. Byendi mwana gwe nkwagala nnyo. Mana, thank you so much for the love. I love you so much. Thank you darling. Yabo mtoto kongerako na bulijjo okulaba nkwagala nnyo. Mana ine yanziza mukwano Abi. Iye bulijjo ndaba n'obuzannyo wombeera waneeno nga nkulaba. Sure. Iye era kati kyensaba. Iye mukwano. Akayimba kosinga okwagala tuluma abayaaye. Kiruma abayaaye. Kale mukwano. Kale beera bulungi. Kale baby girl nawe beera bulungi. Kayimba kikesinga okwagala olowooza. Akaba bitu sikagamba. Bajja okukuba. Sikesinga okwagala naye tonsalako bigambo. Acha badategeeza mu buyimba bwosinga okwagala abayimba. Agambye akayimba kensinga okwagala kemba nkuba.
Kirume abayaayi. Kati muyayo mulakuja kolera tumanyira luli. Ani. Ana wabo ensonga sayina makulu tetuziwa makulu. Abo tebalina makulu. Nze nina amakulu. Mukubire. Lekyondeka tolinnyuya ddembe lyange lya buntu, eddembe lyange ly'okubeera ku mpewo. Abasajja sooka obaleke. Wagikola. Hello? Wanji baby girl. Kale mukwano nawe gyebale? Ntoya kaita Kingsa. Kingsa ngagamba atya? I'm on my way. Kale mukwano butale bwe bali kubeerako ku ABS television. Hello kola? Kalo wange. Wanje. Kaliba timu liko gwe. Ogamba otya Kaliba? Ndikize. Nawe kimanyi ffe tuliko. Mwe muliko. Bade manyi tuliko. Mwakoze n'ennamba obaki. Obaki. Naye nga kyonna kye kiri. Nabadde kaddeeti. Kirina okuggwa, Nabadde kaddeeti. Kankolera byenjagala. Okitegedde. Olega agatamba. Nabadde nina gwe nsaddaaka. Kale mukwano kayimba ki? Kayimba kafa pandemiki. Pandemiki. Kuba corona wagendera. Tugenda timbando nga ate naye wampa ekivulu. Nakuwa ekivulu Kaliba ate n'amafuta togula nze ngula. N'amafuta togula timba wonna w'oyagadde oba Masaka oba Kalangala oba wa nakuwa ekivulu. Gavumenti yemanyi kyerimpa. Nedda mbadde nsaaga ye gwe wogera ama mubuulize bannange nze nina amagye ama mubuuza babi buli kyowulya kyoyagala nze ndawa wano bakukusanga njaga tomuwulira bakukusa bukukusa ngenda okulaba tugenda kola ku nsimbi okitegeera bakukusa mukukusa ogenda okulaba sotya amadaala nga linjagala Sengade Glorious yakati olusirika lutandise. Katukole ku nsimbi tukyuse namwe ate tuleke nga tukomawono muzikuyo bera kotovaawo tukyakafa tulina ebyafaayo ate tetubyegaana okitegedde bwotandika okusoma eddaama ery'omugenzi katujja tusoma eddaama eryakusaasira mugenda kukakasa tovaawo sabula embaga Sani set ku muziko bya Salvation lamba azibera musanvu 18 nga tukikwasaganya magezi kuno musanvu noti biribiri chenda mu 236 ABS TV Kawala, that is our official page. You can go on, like, share, then also ono bubakabwo bulamba ABS Salvation ku mukutu kuyo kiriya tukyagendera ddala maso ensonga za budget zose ulienge jeziduka mu speed yo budget tena bya kukola budget tuvuga speed ya yiri nanza bambi kyanumye ekyaki okulekawo munnani Bobby nalekerera nupu bulijja munne muki bulijja munne n'abantu buli bazibu kalo kati tuli ba Luganda wetu enkyali bucha nova mu lwakasente obusente ni mutoolo oli muki mama ni mukazi Muganda kyo kyalaga nti oli Muganda mabita nalumu tambula mungo Muganda tambula ngo Muganda ngwewo tambula ngo Muganda tambula ngo Muganda tambula ngo Muganda gwese abali kale nsate osadde siri Muganda tambula tulabe tambula ngo Muganda kale saatuuka ngo mutoolo tulabe kakati na munange mwana mulezi bajja nsonga zamata muzuli onna kulwalirwa sani nabe nayogera natugamba nga yawulidde kibiina kya nupo nupo ekisooka siba amazima ekyokubiri bannakyemalira ekyokusatu tebagoberera demokrasi ekyokulala balwana naye kwagamba tebafunamu ekirala bwebajja okugaba bukulembeze bo tebabalaba wa balwana abantu ab'omugaso kwagamba yogedde ebintu bingi nnyo mu nupu chairman Nyanzi ne Bobi Wine bagisigaze ekibiina kyabwe kakati no munange omukulu Bobi Wine tanayogera ku nsonga ezo naye chairman Nyanzi yayogedde Nyanza sumulude ki mbu abantu bali balabira ku bikolwa byabwe mbu abantu bali balabira ku bikolwa byabwe so kati bajja bikolwa bye byatandise okulaga mbu kakati here comes naye nabagamba bajja bamisinga fulufiga gwelowooza ine nnyo kye yanonyeeyo fulufiga
twegeyemu kimanyi olubuto lwa bajjo lwa fulufiga lusobola lwa bajjo bajjo tata afunyisa fulufiga olubuto iyo wakana omusajja omunene ayinza ofunyisa omukazi olubuto omusajja omunene tebazaala abo baba sibabusibe baana kyogamba ensonga lwaki sifuna lubuto nkyuseemu nonyeyo omutono nkusimbirawo bulya nebuza lwaki sizaala mulekerawo okungeya buzi buli ku musajja abasajja banene tebazaala serugga nga yazaala serugga kyogamba bana bamamikase babatwale ku dna ogambye nga yazaala Edikenzo nga yazaala Kenzo mute yasituka genda omubuuza Sasha Brighton ajja kunnyonnyola mu munene onnyonnyolanga kati mbadde simanyi Kenzo bansonyiwe kati olutalo badde olugendeddemu katono bambi kakenzo kapotebo ani omulala gwe mmanyi omunene Waikibenda nga yazaala omutwe togulaba omutwe tiguba munene tigutitamininga ekititamininga ebitundu bino stomaka the belly the bum so the head of Waikibenda is out of this thing Chokamatsake kakati nomunange fulufiga banange tyata bwana bajjo bajjo ino omutima omuyambi bajjo yayagaliza bajjo yakola tya yajjanja babagude ku accident kwegamba omwami n'omukyala batuvuza speed omwaka guno 220 naye bakendeezeemu omwami n'omukyala bakendeezeemu ku speed yaabwe 220 balinyeko omukyawa wakati omwami n'omukyala mwagadde nnyo bintu ki bye baagadde naye namwe ababi baba mwayitiriza obutabeera diplomatic bagamba diplomatic bagamba democratic bajjo yakyogedde Bobi Wine ayagala sente z'abazungu zirya bwagwa zegwere bannanga bigambo osegera bagamba nti which future bagamba soko savinga nga tona bakukola ki ku spending kati asavinga ali mu savinga for the future generation Bobi Wine naye alimba atwe ku sente naye mukopi nnyo alimba mu kiseera ki abantu abawe ku sente sente z'abazungu azirya yekka bajjo yeyabyogedde bannange bye bigambo si byange bya bajjo abatamanyi bajjo mugende mu munoonyako ali awo munenenene muddugavudugavu situlya bitaxi baga alina olubuto mubibibi kwegamba ensaati ayambala za muvumba kati kwegamba oyo ye bajjo be bana abasajja abalemeramu lookoze ekyenda akole ki ensabayo akayimba ka Bobby tuliyambala engule inze buwembo Shakulu Betty thanks for the show on Sibidze ebintu karontabye thanks for the show Abitex drop me any song you love tulumya abayaye simanyi onagambye bule for me ebiruma abaye naye banange mbabulire ne Abitex bayombako ne Misach namuyimba ne mukayimba timwami kwangumba kabako wevute bwelitawona onvumo kamala Misach ye munene nnyo bana ani abyogedde ebyo bya Misach na Abitex nga mu program sabye ko ku script muzeyi manja abikwadde obaligani yabikuwadde sinabyogera sibimanyi papa akolima Misach alina entondo ali myaka egituludde gwe mwogereko akolima Misach akolima ebikolima ebirikwata n'abaana bo n'abazzukulu enokola hello atomanyidde bumanyizi wanje wanki mukwano kale baby girl wabale kulaba kyekyo bano mama baga ekisugu bananga ab'ekisugu bagamba batya ab'ekisugu balungi naye banyiivu netiwaaka yammwe nga tekwata bulungi ennaku zino bagambye batereezaamu naye kati tuli red and steady kyekirungi ye mukwano nsala akayimba kale saawa ndabazi kayimba ki nkubira akayimba kale ebirikona olinnyeyo amagye
kale mukwano butale bwe bali kubera nga tekumuziko bya TV kwali bulamba we love you so much bana mwe bali kuberako okweta atandikide paka no tugenda kubera nga tuwunzikira abantu beganda abantu bali ezirobwe abana bekasanga toli kubengaza mbabuziza ko nyonyini ddala chamani mulyanga mumulabiranga ddala meya to bikasanga town council then ate omukulu bisabo bya center Edley LC3 councilor wali ali ku kyalo kyanchi mumulabiranga ddala bannange tusaba ba clients bafa balungi abaleba ABSO vision mutugumikiriza muko katona inga kati chateredde just wadde tuina muka network problem soba ingini ababadde up and down nga munange chikwekanga nabo chibawa sleepless nights so but right now we are back live and clear ABSO vision tegaza munno agambe n'omulala nti ate mwana watu abana ba mama ekintu chateredde tugenda kusabula paka last nenga boto tukaza ne mwana mlenzi fika mu control room the main man owakavi fiki nazo kulabiko bulungi ba prishami saluni wanekawala mikwano toba subwa jangu bakweyulu kotambulenga banango oli kumulebe katinga mwana mwana agenda kadina from here she's going back bamubyule bamwambaza ka makeup bwana tukako baba kumwamutwala muwe mwaka kadde ngenda kola mukwano ngenda kumuli mumbu agenda kadina amatu kwatanga no ali kusawa mnana mpaka 10 kuchena musaba katesa za tufemba mwepe radio Simba embologoma energy eyedzembe sawa 11 tugenda kubera one lost hearts kwa BSO vision ile mbo siranja kubera one video Jovan then atera mu control mushafiki mama kamera Gloria ne Angel sawa ate wali kusawa 2 era nja kubera wona kazanyo kafeke bayita Haunted ogwo mugo gwa cinema okitegedde mukazanyo ka Haunted Loji bazigude Musa loji bazigude nina bwe nawinda nkubiranga ngamba loji muswa ali mu ini see you when you see us that is tomorrow mzikuyo we love you so much we are out Shafika bwe basabye obahera ni lukoma atuve wano bane tubagala nyo Ronaldo vyale kajaba